Kakuba enyimba 3 nolaba nti n'enyambala gyambalamu ya tabbu. Nenga je nyimba singana za muzindiro yale engato yiyo teka kumenza engato ya amaanyi ekula kimuwano kyokanze yayimba edda ndi buniigiina ekirabye nti embeera sinungi so tugezaako okulaba nga tukwasaganya ekintu kino tukiteeke kuleepa ekolaki owulidde so tetutudde buli muntu gyali yesiba ebbiri kuba n'omukulu phase 2 olina kyogamba olina obubaka bweyagala oye phase 2 era essaawa lina akayimba ke mugenda yagenda kakola ku Nyama production bakayita abazadde twababuuse omulamwa gwa leero bannange bannayuganda mwena mwenna nze kuba nonkingira yange ono omutooto ono omukulu w'engoma wa tabbu bamuyita Paslo Yugi ono namusaba ku lugendo lwe nga lutandiseeko mu mpolampola nga n'engoma z'abafuntudde abamu temunazifuna abalala bagenda zifuna ne mugaba Paslo Yugi jangu otusaleku wano ku Nyama Production Studios Colobits akubira engoma Colobits benyera mubalaga Paslo Yugi ndi not disappointing era yatandikirawo kuba ebibuuzo byali yambuuza mu street byennyini byaleeta mu studio kuba yambuuza kyali kitya ku mulembe gwammwe era olw'oluyimba lwe baluyitaani ne munyonyola omulembe gwaffe engeri byo byali era nenenge gyabirabamu kwegamba oluyimba olwo Munnayuganda gyali gezaako okulaba nga olufuna ku YouTube channel ya Paslo Yugi Paslo Yugi sigera kubanga mutambulirako nnyo namutaddeko manager original ajja okubanga mutambulirako mu buli ngeri kubanga yambira era zamuyirawo omubiri mu buli ngeri omukulu ono wembanjulira oyo yogerako ebyabantu manager nze Damba Fashion amanyika amatuufu nze Damba Rogers Damba Fashion ikizo ine edduuka ya fashion kiriya nnyo basi musajja designer nga bw'owulidde Paslo Yugi tatudde oluyimba lwasooka baluyitani nosooka okuba Kakalabanda nozaako ki enzaako Simbubi ezo kati nemusanga zikalakasa edda nosooka tukuba ntwakubye hiiti era yeyo hiiti nakati buli mujo ne bwolaba muyise babuloka mwenna kuba mwakiwulidde mwakitegedde nti pulezidenti wa Iran yafudde yabadde munyonyi yafudde nero oluyimba lyadde awuliriza lwetwakoze noono omukulu okiwulidde kati bantu ensi yonna yeebuuza oluyimba lwe lwayetedde pilot n'awunga n'agwa enyonyi n'agikuba ekigwo pulezidenti n'afa olukyali kitya ku mulembe gwaffe weewunya oluyimba olwo kubanga abairani balwagadde abalasha bannayuganda tugambe lwamuse ebigambo kye mwateekamu ebyaleetedde omukulembeze w'eggwanga okufa mwalimu ebipate lwalwewe nayimbira nogamba ntwalyange enkenene n'enkoma mawanga ekyo ekigambo abasajja bawalabu kibatawanya era ndooza pilot yadde avuga pulezidenti wa Iran alhamdulillah simanya wakanalina mawanga awo enyonyi buluddu yagwiridde kati bali mu kutunoonya Paslo Yugi yajja kwogera nabo Paslo Yugi kasooka tubuuzeeko amanya go sebo bampita Paslo Yugi yabayimbira Kakalabanda amanya amatuufu nze Kamugisha Pius okuyimba okutandise ddi kuyimba nakutandika mu Gwokusatu omwaka guno nabuli okuwedde vidiyo ina meka vidiyo nina 2 lwaki mu bantu bonna bonna wagamba kanonyamu oti abeere nga nyambako ku kariya yange ya music amoti twali tulina oluyimba nga Wasimbu twali tulikola vidiyo kumuyita yabeere mu vidiyo kati nga nasima byenkola n'agamba nti neera mpadde kolabo tugikola osoma kyakumeka osomerawo soma kirasi soma nze nsoma ne mu kirasi esomero tolyogera bakugana olyogera nze nsoma esomero ajja lyogera naye ojja lyonkinga lwalyo era nga bwokiwulidde olwakuba oluyimba we batandisa okumuzaala wamu naye kati takyakirimbinga yenyini nekugundi ngera alina oluyimba lwayimba ngaagamba ogamba otya alina bagambira nti babeera mu parade bamuterawo akatebe okitegeera kati bamuyisiza ddala nga serebu bambi era buli Munnayuganda ali eyo genoonya Paslo Yugi bambi oluyimba olwo mulusubscribing muwagire bonabona wabaali abalina support n'okusobola omusponsoringa kwajja alina engoma nyingi zayagala okukola asoma kitegedde advice gyenako ogitegedde
soma bwe bigaana koppa manager omuyimbi bagambye gwagenda omutambulirangako omuteeseteese otya omuyimbi era watuuse ebintu ebisinga alinga bigonzezza anga kolabo ya Moti yamaanyi eyankulindadi yamaanyi yatadde vidiyo bagiyita simbubi era naye erimu bakabejja Moti kapere waliwo n'omwana sisi wamana tiktoka gyeri era muginoonyeko munoje ku platform zonna kolonda nti oba YouTube oba zonna okukona mu Pasulo UG bagenda muleeta Pasulo UG music byonna byonna bimukwatako Instagram weya speed omwana ono gyatambulirako yakika kyagulu abadde agenda mpolampola naye katatene aliko pressure ya mutowe kuba ne mutowe ayagala kujja yoli omukulu gwe bayita sebo bakuyita phase 2 omutidde yoyo phase 2 ayina akayimba kagenda okufuna bakayita abazadde twababuuse emesesi yetuwa ssente abazadde be batuwa ssente akayimba ako era nga byongera simayiro bongere simayiro wasoma kyekyo oli kumulamwa gwego gwennyini phase 2 kwegamba ensi yonna tetudde engoma zikyajja amuwakana emyaka enga 7-8 nembagamba ennyimba ezijja zeziriko era niwalaba erilipazo naye namugamba ddanemugamba lilipazo ebintu byoyimba generation eno tolina budde kuba ennyimba zonna myaka 50 abantu badde balina okuyimba nyimba zikolima tulabe nensi eno maama ensi eno si baliko baagala ebintu bya speed tamazzi owolubina mama namande goli n'ebijanjalo katwala ennyimba ezigenda okujja era awo zetugenda okufulumya abanyamala production memuli oluyimba lyamagi memuli oluyimba empale ya mama nakalema memuli oluyimba lwebayita namungodi n'endala ezisijja kwatula esawa zino naye nga ensi egyeraga omwana tomuyimbisa ennyimba ngaezo ono omwana alina ennyimba ze nga bwowulize baluyita kyali kitya ku mulembe gwomulaba nga luli ku mulamwa lulina ne message era bwoluwuliza lunyuma abavubuka bakolaki temuli emukolima simanyi ate kati kalima matobonyebonye nammwe sinza mukiriza kukolimira muki mu truck akulukuta mukulukusi alina sauti ya tabu ayimba izo ganti muntu mukulu nenga izekid ali mupifo ogambye omwana ayimba enyimba eziri ku mulamwa okkiriza zemuyimba kati naku zino eziri ku mulamwa gw'abaana generation ye nezina ate zino kati twala tugende zinkudi nazo zina generation yazo okitegedde temuli ebintu kati byakyuse nnyo mwakulira ku mulembe oguliko enkumbi eyamba ennimiro y'okubuganga ennyimba nga zalinga ennyimba zibadde za ddakiika ntu bakuba ennyimba sajala kuba ennyimba za ddakiika 15 2 nga bayimba ne mu seasons ojjukira wire mukabya nga ayimba mu seasons ayimba oluyimba n'abayimba essaawa namba terunaggwa nayongera bakakasa nti linda akatambi akanaddako era tubabuulire kayanda kiyadda abantu ne balinda kati ekikyaliwo oluyimba ddakiika ezi 2 ate nga gyebujja abantu bajja kuba baagala eddakiika oba seconds 3 wowe maama erigwa limpumise oluyimba nga luggwa tukwata ku lulala okitegedde sipidi gyetambulirako yakika kya waggulu nnyo so tubebaza twasaba ne gavumenti esooka olindeko okuleeta bisifirizi mu music industry esooka eyiteeyiteyo mu basuubuzi then negena okujja nga tumaze okwetereza tunaba tufunye copyright law mu Burundi ba Music Federation getulowoozezaako then balete ogwo omusolo gwa sifirizi banyembizi copyright law ebagibawo ku mulundi guno eyinza obbayamba ku nnyimba ze mu nnyimba of course nabo bantu nnyimba kati abantu eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda tewali asinga Katonda kitiibwa okitegedde kati gwani olimba abantu batusiime balwagala kati gwani alukola ki alulemesa okitegedde osobola okulemesa oluyimba olwobwesadde nofuna blood clot okitegedde Katonda wamaanyi akola ebintu byomungeri Amoti ntanda ki gyosibirira omwana ono entanda gyensibirira omwana ono nti bwayongera ofuuka ow'ettabu asigale nga wampisa okitegedde tuyisa mu bantu maaso buli muntu muwe respect bannamawulire bano bonna babloga botandise nabo bonna sigala ngaokola ki obawa ekitiibwa ate nabo bajja kuwa ekitiibwa ate nabo babloga tubeebaza okuba nga mubuuza ebibuuzo ebiri ku mulamwa okitegedde kuba abamu tugenda okujja tuli ku mulamwa gwa luyimba oli n'atandika twawulira ngu wafiirwa embwa akati mwagiziikawa okulaba nga oyadde omuntu omulimu aye no n'omulimu gwammwe
okitegeera so abantu abo mubatuyamba abeerimbika mu mulimu gwammwe bwemuba musobola nammwe muteekewo ekibiina musibe embwa ezo okitegedde zibonoonedde omuntu ava ku mulamwa gwalina gumuliko nadda mukubuuza ebintu ebitakwatagana so noono omwana omuto ono tubeebaza okubanga mumuwadde obudde era tukyaliwo akyaleeta ebintu bingi ebipya bingi nnyo agenda ba surprisinga ne mukatemba mulabe ng'azanya ne comedy okitegeera so mumuwe obudde omukulu producer Colobits ajja tubuuzeeko nga watubuuzaako isooka otuweyo kakapira k'oluyimba bwe mwakoze namooti kyali kitya ku mulembe gwammwe nga mukyali mu sayizi zaffe bosi tunyumize ku mulembe gwammwe nga mukyali mu sayizi zaffe kyali kika ku mulembe gwammwe nga tukyali mu sayizi zaffe twatiguka ku mulembe gwaffe nga tukyali mu sayizi zammwe. Fresh Kid omumanyi? Fresh Kid mumanyi. Kapiripiti omumanyi? Mbamanyi. Felicito omumanyi? Mumanyi. Kwaba ni gwe weewulira? Bonna mbeewulira ndongo yange isoli. Omwana kanatabo yabayise nako kati kagana kwekika mupepe busi nagayo n'omwana speed olaba nako kenyini ate muto waako oli phase 2 naye ali ali mukwewagala kati omukulu ono ye producer Colobits Nyamala production era yo omukulu ono yakuba nnyimba z'amalulu ennaku zino empya zitutandaba kutama n'oli ly'amagi empale ya mama Nakalema Namungodi Meketa so tunakola video zazo officially gwe producer is a young producer tugambe nti wakukuka mukola nyimba za kikapu ekityo ezesita z'abantu nakukuka mu muziki bwekyo tuyimba kitini muziki nakukuka mu muziki nomugwe nyimba n'ebintu ebirala ng'obulamu bwenna kusigala muziki ezo nyimba zemuli mulimba besita za mpozi na goli tekyamu ku mutwe yesta zone gwe yesta de mpozi nenga abantu bali wa embracing kandi tunyera kenja guys mozesi kaza wanyaga invest kaza nyimba tunaza abunani ukanga nozubuliriza nyimba za abunani zibanga biyimba ki empali ya mama Nakalema yamaji Namungodi Meketa toyi ezimba z'obulabizibwa omwami ozakola toyi olyawo oyimba olwesita zaawo toyi lugenda lutya bannaaye wetaaga n'oluwulira teri atagenda muntu era wano omukulu atambula kitegedde bwe bakukima oza gwanyonyola lwaki mu bintu byonna mwayinza kuyimba lwaki mu bintu byonna toyi anti tuyimba ebintu ebitalimbwangako ebbanga lina wali odde omuntu ayimba ku toyi abantu bonna bali bayimba ku mamotoka bayimba ku mayumba biki naye twalowooza ku toyi so twagala nnyo okubeera abantu abaana bonna aba artist bonna abaliyo mugezeeko nnyo okubeera creative muleme kwekwasa nti ate bannamawulire baba bloga babalemesa nnyimba zammwe zitatambula nedda bo we bali okubanga baweereza abantu buli ekitambula ekiriwo okitegeera okusobola okuba ekiyimba ekibi era bakiraga nti ekiyimba kiwagamidde bakigobye okitegeera tonyiiga ddayo mu studio okoleki that's why nti bw'oba ozze wali ku Makanga building enalukolongo ojja n'osanga Nyamala production team yonna nekuwa tulina sobola okuwa abawandiisi baproducer we bali waliwo kubaita producer Forest akola n'ono era personal UK bwe yakookamu nayiye ekigoma ekikola ki ekitambula so tusubire ennyimba endala okuva wakati wammwe oba mwakoma ku olwo ajja kuyimba n'abayimbi bangi nnyo era yemuba alina omukisa nti ba artist bangi baagala okukola naye kolabo era ajja bafuna buli anaamuwa omukisa nga bwakonkona ennyimba zaate bwanyimba akola ne kolabos ne ba artist ab'enjawulo bonna ajja kuyimba nabo Shiba ba Spice Diana paka kusebatta omuzibwa ki musinga okusanga nga mupromotinga abaana abo abato okusomezebwa kubeerawo waliwo obuyayo bwaife obukekemu obwo nabo bateekateekawo ekibeera enewe n'abantu nga abakulu osanga omusajja wakibuto gamba akakana kadeeri naye ati newabeera bagamba ate agenda okulinya ku stage addamu kuwakafuba mpaka aga bananga omwana akikuba nogamba kati laba nnono obwedde ozoleyazoleya wano kati abaana bano babeera music waabwe babeera n'endongo kati ono Pasulo UG bwogenda ku YouTube ye
ayina endongo erisoodi bw'ogiwulira naawe owulira obwomi ku mutima kuli ogamba nali nalwawo ebintu bibeerayo kyebala kati tujja ne tubalaba mugende mubulabise mumanyise abantu kwegamba babayisaamu amaaso akuyisaamu amaaso wano nga tanalaba ki ekitambula okitegedde kiringa oyo omugamba onaali akamere nagamba nedda ate bwalaba ngaoyisaawo enkoko nagamba ne kale empaakosi kamputemu supu kati omwana ono omugamba kati muteeke ku siteegi abeera aleta ekibeera ate bwewatanya n'alinnya nagamba banange nga mukuba mwakubadde anakuwaze aga obodde eno gamba kati laba noona biki byabaddeko naye nga babeerayo jasinga bazolezole abasinga tebagaliza byakakuba ennyimba 3 nolaba nti ate nenyambala gyayambalamu ya tabbu naye nga alina enyimba singana engato yiyo teka ku mmeeza engato y'amaanyi kyokka nze yayimba edda ndi muniigiina ekirabye nti embeera sinungi so tugezaako okulaba nga tukwasaganya ekintu kino tukiteeke kulepa ekolaki etambula owulidde so tetutudde buli muntu gyali yesiba ebbiri kuba n'omukulu fezi 2 olina kyogamba olina obubaka bweyagala oyo fezi 2 era esaawa alina akayimba ke mugenda kawe agenda kakola ku Nyama production bakayita abazadde twababuuse emmese si yetuwa ssente okusinga kumanya agamba kakamo gakati yakateekayo ebintu byokola nnyo bonna lwakwate bamnabamanya nakawa introducingirako ndowooza babiri oyo koko no nenyini producer naye mukulu wa koko bonna balina talent waliyo n'obulala obuto obwettabbu obuzabuzanya mu komedi omwo bwembadde enkola nga mwebuli naye nga temukolaki temwabutegeera mba siba balonkingira okitegedde lesita okina kitusoba balonkyera nabo mujja balaba ne mwapaasapasa bwalimu ne muno olimba olupya olujjera nabo buyabujjabbula mwebuli bagamba skits zozanya ne muwalawo tizisaana zanya na muwalawo mujazireta muwala wabalala gembanjanja nayo ate obulya muwala wange taliko nyini muwala wange atagala nzanye ne muwala wange alete muwala we okitegedde so nogabyebyo obuwangwa abawo oba okwasaganya otya obuwangwa obwate ngaotandisa okola obuwangwa bisimanyi babuza simanyi ate manya obuwangwa atakankanye simanyi nti ebintu ebimu kale ensi egenza ebibuuka ebanga bagamba toyera kiro leka kulingiza muzadde nga ali mutoyi ojja kuzaalira ensota abaana bagenza babibuuka okitegedde olimbalimba abaana mbu omwana ayita mukungi abaana mwana agambirawo nti olimba that you are lying the baby from balibastaibalibaratanore bwaba bekitegeezo bagamba mazima tobalimba twakiro babalimba kubanga tejja okumubalimba ensi ekyusa ebintu kati abaana bonna ebiseera biri abantu baiti balina na internet okitegedde naye kati abaana buli kimu agenda kikubuuza oleda alina ne information ayakulaba amazima ge okitegedde